mukolo guno. Ssaabasajja asiimye n'atuma omumbejja Nnaalinnya Victoria Nkizi era nga yaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, ssentebe w'olukiiko olukulembeddemu okuteekateeka amazaalibwa g'Omutanda, Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Omulangira Ronald Mulondo, omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Bishop Lawrence Mukasa, n'omulabirizi w'e Luweero yawummula Eldad Nsubuga. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa ekizimbe, Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ng'akiikiriddwa Nnaalinnya, Katikkiro n'abagenyi abalala basimbye emiti ku ssomero lino era omugatte. Emiti 7 gye gisimbiddwa ku ssomero lino olwaleero ng'akabonero aka Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7. Mu bubaka bwe, Ssaabasajja Kabaka asiimye Omulangira Ronald Mulondo okukulaakulanya ettaka eryamuweebwa ng'omuzira mu bazira owa Kyabassa ow'omwaka 2009 ng'akolerako enkulaakulana eyambye ennyo okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda. Twebaza nnyo Oweekitiibwa Ronald Mulondo Kangaawo atadde amaanyi mu kaweefube w'okutwala ebyenjigiriza mu maaso. Ssaabasajja Kabaka era akuutidde abazadde okuweerera abaana baabwe, akinaagira n'abayizi okunywerera ku misomo gyabwe. Tubakubikiriza okusosobooza ebyenjigiriza. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ye mubaka bwe ategeezezza nti Obwakabaka okuva edda n'edda nga busoosowaza nnyo ebyenjigiriza okuva ku Ssekabaka Muteesa eyasooka. Because contemporary education in Uganda started with the reign of Kabaka Muteesa I. Minisita w'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka omuli n'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Kotilda Nakate mu kikomeko yaasabye abakulembeze b'amasomero ag'enjawulo okusoosowaza ennyo olulimi Oluganda mu masomero ge bakulembera. Byenjigiriza nsaba kuwera mu maaso go nti nja kutambula nnyo mu masomero ga Buganda aga Buganda naddala okulaba nga abaana beeyongera obungi okusoma Oluganda kuba tuli wano Oluganda lwe lwatuviiramu kino kye tujaguza olwaleero. Omutandisi w'essomero lino ate nga ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka amukulemberako essaza ly'e Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okumusiima n'amuwa ettaka erimuyambeko okugatta ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga ng'ayita mu byenjigiriza. Ssaabasajja Kabaka yennyini ye yasiima ekyo kibe era ne kiba. Mugisha yeebazza nnyo Omuteregga olw'okwagalisa abavubuka okwetangiranga mu bifo by'obukulembeze. Abavubuka bangi ab'ebyenjawulo okugeza politics. Nze Eric Mwanje ku Ragugudde TV.